Event total distance competitive egenda kubeera 3.15 kilometers nga tuzigabanyizaamu mu lane. Tugenda kubeera ne lane ende lane bbiri. Tusuubira buli competitor okuvuga run bbiri ku event eyo. So far tubadde ne motoka 25 ezakeewandiisa naye nga entries tuzigala nga 26. Sente ze twetaaga obukadde 7,5 wobalamu gye mitwalo 2 egya dola okusobola okumalayo emotoka yaffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti wemba nfunye emotoka eno N10 mu kariya yange ya two-wheel drive gye nalimu nga bwe nali ntambula nabeeranga eva mu top 6 nga mbeeramu eko 6 ezisooka nga nvuga akamotoka aka two-wheel drive. Kitegeeza nti singa nfuna emotoka esingako amaanyi ku motoka gye nalina nenzira mu four-wheel drive, ekitegeeza nti nsobola okusembera sika kino mbanga nze nekkiririzaamu nsobola okuwangula rally. Fundraising circuit ziba zaffe nga federation. Ortega yatuukirira yatusaba nga alina okugula emmotoka tumanyiiza good driver era abadde avuga bulungi ne tumuwa circuit. Naye nga circuit gye twamuwa kalinga championship. It is part of our championship. Yeyokubiri ku championship yaffe. So tukikola era tujja kugenda maaso nga tukikola olw'abantu baffe because motorsport olwaleero economy ya Uganda nga mugiraba basponsa batono nnyo abayinza okuteeka mu driver. Nsanyuka nnyo buli driver banaavaayo nti kuyamba kuteeka kulaba nti already Uganda twali muntu gavumenti tetugulya mamotoka ga bwereere sente ogulya negulire naye bwe tuvuga oteka bukadde 10 ofuna akakopo ka mitwalo 5 nakyofuna naye nga abantu bawa amasanyu nobajjako stress. So n'olw'ensonga eyo driver munna ene bw'avaayo nagamba n'alaajana tumuyambe. Nze ndi nnamba emu ku ekyo kubanga kyali kikoleddwako era nkyagala nnyo.